Muhammad Kasirye wa myaka 39 musajja wa mukono gumu tumusanze ntu yazisaza bibatu ngasima ekinyo mukunganira kazambi ku kyalo batakamuluka gwe Nabinga ensangi ku luguudo olugatta Kampala ku Masaka. Nafuna omulimu ogusooka ogwa ttooyi. Omusajja gwe nagusaba yantunuulira nambuza gwe osobola okukola, namugamba nsobola okukola. Yali tamumanyi n'agamba njagala omuntu asimaki ttooyi. Obumalirivu bwe bweragira ku ngeri gy'abongamu ensuuluulu okuyikuula ettaka. Ekinnya kye yeeyimbyemu okusima akituuse mu fuuti 14 kyokka nga kakasa nti wanakigirako engalo nga kya fuuti 25. Lwaki nti yo yannya nti yeerimu okusika okunywa n'ekidomola. Saate eri nfunayo abaana babiri bakuba bwe nkuba ettaka netujanguya kuba yo ngazi. Ogenda mayinja. Okusinziira ku mbeera y'obudde buli lwayongera okusima ebbugumu gye likoma okweyongera ko n'okubulwa omukka ogusibwa. Singa osima ttooyi fuuti nga 3 kati ttooyi eyo n'ofuna kale n'otambulamu n'ogibikkako n'okomawo mu nnaku nga 2 n'oyingira n'ogyayo ebigundi otaddeko n'okkamu ttooyi eyo osobola okufiirayo. Ngakkiridde wansi olukati fuuti ali mu 15 Kasirye mu ngeri yeewuunyisa akanyuga ettaka ebweru nga yeeyambisa ekitiiyo. Kasirye mu kaseera kano nga musajja w'abaana 3 agamba nti asooka kugezako byakulima oluvannyuma n'agizwa nga okusima ebinnya kusingira ddala ebirala. Kale nga nnima nnyo kasooli biseera ebisinga obungi naye kasooli ng'omugula kale ng'ensigo ya bbeeyi kilo nga yagumu 2 naye nga waba atuuse mutunda 600 nebiyitamu ebyokulima neŋŋamba nedda. Fabian Kamunvi akola mu by'amazzi era nga yamuwadde omulimu. At first I didn't believe. I gave him a chance. He proved me wrong. Omulimu gwasooka okukola mu mwaka 2012 kwe gwamugulira enzigi z'emirimu nga gino kyokka era okufuna akalimu kikyali kizibu ddala kubanga walina okubaawo amwogerera eri anaagumuwa. N'ekinnya ky'olaba kyensookeddeko kale okunkwata ka vidiyo nga nkola kubanga lyemmaze. Kayondo Joseph yakutte Kasirye akatambi kano n'akateeka ku mikutu emigattabantu naffe ke twamulabidde. Omusajja ebintu byakola byannaggwano so nembeera takiti nnyo ne mugamba nsaba nkwate ka vidiyo obunzikiriza mpostinge ey'abantu bakwe ku mirimu nanzikiriza. Kasirye atubudde nti yazaalibwa na bulemu mbu kyokka nnyina yamunyumiza nti nga kyajjaweza emyaka 8 mu mwaka 1996 yafuna obulwadde obwa poliyo omukono ne gulugenda. Maama ngamba omukono gwatandika okukyuka mpola mpola. Bantwaleyo mu ddwaliro bayitawo Kalugud Fort Potro mu ddwaliro ne bagezaako naye ne bigaana ng'ogulu kuno kwe kwasobola okukola ki okudda. Kyokka ono mpawo kyejjusa olw'obulamu bw'ayitamu era nga musimu nnyo eri nnyina eyafa mu mwaka 1998 bw'agamba nti yamwagazisa okwekolera newankubadde nga wa mukono gumu. Kati n'ateekanga mu maaso nanga Muhammad tusimbudde olulimi tukoma wali nti ye wenkusangira mbooko nava buto nga mama maze okuntendeka okukola. Aliko obubaka bwawadde abavubuka bataliko bulemu bwonna kyokka nga bayagga emirimu. Abantu abasinga obungi bwafuna omulimu tamanya togo omulimu gwafunye kyanjawulo eri mu bulamu bwe kitegeera yakitwala bw'atyo. Nze bwe nfuna omulimu nguwa ekitiibwa nga sina kutunuulira ssente ze ngenda kukolera. Kumpi awo n'ekinnya Kasirye kyasima waliwo ekinnya ekirala kye yakamala okusima ekyennaku tamanyi ddi lwanaddamu kufuna mulimu mulala.